Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Tweyanze mu ggombolola y'e Katikamu mu disitulikiti y'e Luweero. Mutuuze munnaabwe bw'akubiddwa amasasi agamujje mu budde bw'abadde agenda okunaaba. Bino byonna bibaddewo ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero Moses Kakinda bw'afulumye wabweru okugenda okunaaba abazigu ne bamusindirira amasasi. We tutuukidde ku kyalo Tweyanze nga Miranga na Biwoobe bye bikibuutikidde nga kigambibwa nti okumutta kivudde ku nkaayana za ttaka yiika 2 kw'abadde abeera n'abantu be. Takali mututte takali akitawere muzise kubanga yabadde abalemesa. Abatuuze betwogeddeko nabo bategeezezza nti omugenzi yafunye essimu ebadde emuyita wabweru ng'ekyazeeko kwabadde kubwatuka kw'amasasi ng'olwafulumye okulaba ogubadde ku Kakinda kwe baakubye amaaso ng'alaajana. Nagula oluggi lw'emmanju ng'agenda nakunaaba kati oluvannyuma bagenza okuwulira abawulira amasasi agavuze bamanyi masannyalaze bagenda okwetolola nga bamulaba agudde wansi ng'avaamu musaayi. Ow'ebyokwerinda ku kyalo kino Swaibu Kibaata agamba nti oluvannyuma lw'amasasi okubwatuka badduukiridde mangu okusobola okutaasa obulamu bwa mutuuze munnaabwe naye tekyasobose. Nagenza okufuluma ebweru namusanze agudde wansi tuyana n'okumusitula tumutwale ku ddwaliro. Era atutegeezezza nti emyezi 2 emabega yaddukirako mu obuyinza oluvannyuma lw'okulumbibwa baganda be naye ne bigonjoolwa kyokka kibeewunyisizza okulaba ng'attiddwa mu ngeri ey'entiisa. Kisinze okubeewunyisa bwe butakwatagana bw'abooluganda bano era nga tewali abadde akubwako kya mu lubaale mu maka g'omugenzi. Baafunamu obutakkaanya ne baganda be era ne bamuyisa si bulungi mu ngeri y'okulwanagana. Osika omugwa byabitobeerawo awo obeerawo basuze wano mu lundo naye kino n'omu gwe twalabyeko baganda be. Bano basabye gavumenti okuvaayo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obw'engeri ng'eno mu bantu ba bulijjo. Tegeeze mwezire mu ffuko olw'ensonga tugaba gavumenti etuyambe nonyeze ku mmundu. Omwogezi wa poliisi mu Savannah Region Issa Semwogerere akakasizza okuttibwa kwa Kakinda era nti okunoonyereza ku bantu abakikoze kukyagenda mu maaso. Eddwa amasasi 5 yasangiddwa mu compound ye era amangu ddala abazigu ne baddukira mu lusuku lw'ebitooke olwabadde okumpi. Poliisi esobodde okutwala omugenzi emulago mu Sitemakyale okulaba ng'ebisigalira bye byekebejjebwa. Tuguddewo fayiro w'obulenzi CRB 185/2020 okulaba nga tunoonyereza tuzuule ekigendererwa ky'abazigu nabo bennyini tubazuule tusobola batwala mu mbuga z'amateeka. Oluvannyuma omulambo guggiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Masitula Navuga yakusakidde egguli lino ku lwa Bukedde.